obutabyawula nabye ndibajjawaye tegendwa dda yesiitume mbaka nti wange bandabire budde nnyabo olaba ensi bwe ntunuulidde bannange bandeseewo sinda zeekalabwa obulamu bwe butyo tetwafuna bwaddembe era kyemiranga majja n'amagenda agayira mulabe bwe nfudde ekimpemempeme buli muntu annyumirwa entebe sembeza yoke enkulage bwembala enkoba omukadde nakinvugu eriva nsonyi ekiva e bulaaya gyenzize nakyo ku byenkulaakulana n'ebikoppebwa kikuba enyiigo obutabyawula buli kantu e bulaaya akadibizibwa baleeta eyo netukuyira nange enkoba gyambazze bibalyendiga abafumba okukola kontulakita yekikulaakulanya obwamalayo obufumbo bwabeeru ne busatuka tobuuza gyembijja embadde landani obwami bw'omusajja bukoma wano erimbwa n'omwana beebisuutibwa mukazi bwakukoowa n'akufakkirya ne bw'oba n'ekifuba towaliriza baliina ne poliisi zibakuntunye ntulaga baako ogiwulira era sitikaali kagikukuba buli kazina kumwa akasonseka nakyala n'akusiibula abeeru baasimba ekibuga landani mu nsimba ekifuula eky'obupangisa ne beddira mu byalo ne balannama basaawo emisolo egisoloozebwa okutulugunya ekikazi n'ekisajja buli kalimu baakoze osowerera wamalandani kituufu wanyuma okola muganda w'omunaku abasiringisi n'abeetunda tebeeyagalira embeera y'obudde tamanyirika yantuma mbuuza abantu bakulya akatale k'ebyana gye kasangibwa nalambula emidaala egisoba 10 sitaani nannyanukula gye nnakuba amaaso eri ku mabbali nga ku ggwala eribobevu nemmanya ennyonta alina gimponya abamanyi amawanga g'abaperusi byali lizaalwawo okukikaggono oba osomoka omugga Yorodaani konzikalira eryato nja kulivuga n'eryanyindiri n'erisika enkasi mugga nnabakyo okunnemerera n'enjiwa buyiro ng'omuwenduli bwerinkola y'abakazi ey'okuwalira ekukyasinya eyeekoza yankaluubirira kumpi kunnema yawozanga kimu ngonze gwolaba ebyabasajja byatamu omuganza n'atakumalira kizibu kyo n'okukuza ekifu kyuseeyagalira maamulookola kinga olina okulya nga ne kuganze ngeera tadda leero mwe abagwire kibatutamya mujja ne mwekuniza ebitagambika baakutuma mmeka ekazoddayo nazo konze byasiringi zonna zikola azirya yatannalabika yabuuza n'amannya nawawe ensula konze kibijjigiri oba omuwulire munyenye y'amatendo promoted sula ludda wali noosirandani nalaba amatidde ne mmalirira tomanyi bwe nkwasa sigazaagaza ontegeera otya njagala okuba akafaananyi ng'omuntu omuyala bamuwagabe lowooza olabaawo bwe ngujuwana era bwe mpuuta bwe nsolobeza nayolesa amaddu agatagambika tyava mbuuzaamu nga tunyumya ejjuba z'omwenge omalamu mmeka maama ntamiira ku jjuba essatu naye bwe nneekakaba ey'okunanginywa yava atulika n'ansekerera koza omuntu najja kungaya n'ennyo esooka amankatakkata n'ey'okubiri n'esumululwa ejjuba ey'okubiri eyo yammenya kyenava mmusaba nkumuzo
oluba yabuuka nswa nampalalira gwe waŋŋambye omala mu ssatu okulekera ni guno n'asuula n'okunywesa akasega abigaanyi ejjuba yekutterayo ng'akula n'abanga alinnyibwa empewo yakyusa n'olulimi konze bukuzi ikamusaali weerabi ekula omulali laalira esime ebijjigiri andamakinamu samba daatirinyi kifaani weeroziroisi akityaduku gonze yeesi n'olungereza takyaluwulira ennabanzirako mu lw'obuzaale bajajja bannyambe tebanjagulira nze nnyimba nze nyanukula olwale w'abamalaaya abamuseeku n'awatali ŋŋoma ajja ku ntoli tawongerwa mbuzi asaba nkoko ekusa ebibumba n'ebbiya bw'atamuka obulungi akoona n'endigi obuveera ku luutu n'eriralira tatamiira ndibwanya omwenge ne butya ayagala engoye zo ng'oli mu kiyigo kisaanyiza ekibereberye amanya ennimi ofalansa oluzungu n'olulingala yambala enyabuseegu tawongera mbuzi asaba nkoko bw'atamira obulungi akomba n'ebbiya obuveera ku luudu n'eriralira. Yes, mbakulisizaayo gye twatandikidde oba gye mwatandikidde okuba nga mutugoberera okuva ku ntandikwa y'olunaku ku makya puroguramu zaffe nga bwe zijja zitambula mpaka wano mu puroguramu yo ebbinu lya kadongo kamu. Bw'okiganda wazannyo osologamba nti kadongo kamu kubanga etambulya ku music waffe wagita amanya n'eddoboozi mu biru smart bingi ebiri mu biru smart lyo osologamba biru smart studios biru smart music producer biru smart bingi nnyo ebiri omwo tugeze nga oyagala kuyiga kubaako nekyoyiga mu music oba kyowabulwa waliwo byoyiga nga obisasulidde nebyowabulwa naye nga mugamba mutya enkya baisiramu bannange enkya tusuubira okuba nga waliwo ekijja omugenyi gwe tulinda ayinza okuba nga atutuukako nga tutandika okutambula naye olunaku lwengi inshallah. Naye mbalamusizaako ne mbakulisa mu luyimba lwa Kajubi Kibijigiri ekiva e Bulaaya mu kadongo kamu nabagamba nti tukusika oba tusabika eri ebigambo nga bimansa entungo. Omanya olimba essuuti ya Kawemba Aisha Nakita inawe yagambira omala kukola kibaana n'obawangaaza eri ekigambo ebbaasa eyinza okuba nga ejja kusasamaza abantu kyova ogiteekako ebbaasa ne bateekako kagaamu ne kapeeni to miss and misses gundi geno kakkana nga bagamba jangu ku poliisi weeyanjule twali mutawaana bwe maloddeyo waka olina okutuuka nga gamba emyaka 10 nga tolina kyeweeyogeddeko kyonna bwe bityo mu kadongo kamu ffe twalongoosa ekintu kino nga tekisasamaza nti olimba kiva e Bulaaya lulinga oluyimba lwani lwa ennyimba y'amatendo yeeyo nabaga nti super singers entambula yeeyo basabika omanye ennyimba za muzise batta oluyimba lwe bayita lwemuyita ddole w'omwana naye ng'aluyitibwa nfisizaawo akadde tilulina amakulu ga mirundi ebiri kiva e Bulaaya lulala omusajja bagenda e Bulaaya 28 nzijukira yali ebiseera bye twali mu Vision Productions ne bagenda e Bulaaya ne bagenda ye byalabayo yagenda mu katale n'alambula n'agamba ntegeeze nti abantu ebiri erijjuka ne muzise bata naye yagendayo ko n'agamba wano ogaana okulya omuddo naye eririnda lw'olitambula bw'otaliryambwa naga nti Uganda ebakumpiko nga mayiro 4 ku olwo yalitambuza bigere n'asula wano olina mubiru smart yebadde enyanjula tugiraagiramu naye ng'olimba kiva e Bulaaya lwero lwa Kajubi Kibijigiri tuyina mwana mulenzi nabagamba nti gino emiti gye tusimba twagamba tujja kubayirawo omubiri tugenda kuba naye gye bujjako mu maaso awo nza kansoke mbabuzeeko munnamuseeya mmwe akengenda okubabuuzisaako ndakawuliza baganda bange abasibe abali eruzira mu Upper Prison mbatumiddeko nnyo inshallah tujja kusinkana tusabe bulamu bwokka teri kitaggwa olaba budde buziba ne bukya enkuba etonya n'omusana ne gwaka ne tukaaba enfuufu bwetonya ne tukaaba enkuba mbabuuzeeko nange bwe ntyo ndoza akwata ejjita ya mutabani wange eno mwemba mpitira kyava mbuuzaamu nga tunyumya nti eccupa z'omwenge omalawo mmeka gonza okutamiira nnywa n'essatu
Eccipa ey'okubiri eno yammenya kyenva mmusaba mpummula okunywa yabuuka nswa nampalalira yakyusa n'olulimi konze lubaze tikamusaali weerabe akola omulali laalira esibe kibijjigiri ansamaakena mu nsamba daatiri kifaani weerozira isi akiti adukulu konze yesi gatategedde muneki jolintola mulimbo olwokubiri mbe nga nziya n'omugenyi wange mu nyumba tugende mu maaso byaffe byakadonkamya bya mpola mpola naye nga bya bwongo nnyo Abaganda balugera ekintu ky'owola otudde okukifuna okikomyawo ng'oyimiridde abakubye emizira nsiima bwongero obugalo bannange buliwa ebizibu by'ensi eno obeera omwavu obeera ng'omubigere mu lutalo lweruwero nze nawoonawo era nali omu ku abo abaazirwanako n'emmundu yeekasijjagirwa nze nali ngikookinga towagala true story mukuwamba kabbamba era naliko emmundu eyaseka mu katonga nze naduumiranga naye abange ndifiira mu nnaku abakafe makerere babakuzisa ebifo ebisava ne babitwala Deputinanti Meja ne bakkanoko naye nze Popolo banneerabira dda mugezaako njogere tiyagaasi gwenfuna songa abakulu bammanyi bulungi n'omukulembeza mmanyi bulungi bambi pulezidenti muntu mulungi naye omuliranja abange ninga ŋŋaali ekifaananyi kyayo kisula mu State House kyokka amaka gaayo yensula mu bisikosiko abange ninga ŋŋaali ekifaananyi kyayo kisula mu State House kyokka amaka gaayo yensula mu bisikosiko ninga waayi omwoyo gw'okwerabirwa teguli ku nze nzekka bangi booyambye naye nga bakwerabira wafuuka ddaala okutuuka gye bali kati osanga omusajja nga mwanvu ne mutoba mwembi oluba oggaggawala ate naakusendeza oluti ku mulimu gy'okola bakama bo tebasiima eyakajjajja ate gwe bampolomotinga n'owulira ekintu nga kikuluma ku mutima naye nga tolina kyakkola nandibadde kati nze gavaana wa banka oba si ekyo nga nze vayisi w'omukulu naye abataalwana be baziire mu banka nga twakuba omuntu ebiseera ebyo kito liralira kuddimwa kitukumu bwakwaki naye nze Popolo banneerabira dda mugezaako njogere tiyagaasi gwenfuna songa abakulu bammanyi bulungi n'omukulembeza mmanyi bulungi bambi pulezidenti muntu mulungi naye omuliranja abange ninga ŋŋaali ekifaananyi kyayo kisula mu State House kyokka amaka gaayo yensula mu bisikosiko abange ninga ŋŋaali ekifaananyi kyayo kisula mu State House kyokka amaka gaayo yensula mu bisikosiko ninga waayi abafaananako nze ndabye enkumu nnyo abafaananako nze ndabye enkumu nnyo eno famire yammwe nga gwe okuba mesota ku kyalo oza mutaasa kafeero yali kojja wange oyo sali musaleetwayonga ku bbeere limu ekisaawe ky'entebe lyali ttaka lyaffe ewali paaka enkadde wali wajjajjange oyina mikwano gyo mingi mu palamenti amanyira okukuyita n'okutwala outingi ne muguula ebyokunywa n'osendesa oluti naye bw'okoona ku nnusu ababunira siinaayo kalimu ng'awasuubiza next week next month maybe this Saturday ninga omukyala eyamenyekera ennyumba ye nga ku ssaawa eno malaaya yeegisuulamu ninga banka bwe yanyagira ekizimbe kye nga bw'okiyitako kireegeza mikwano gyo awo nno wulaba awo nno wali wange
munange eri pulezidenti waffe abantu beeruweero watwerabira naffe bana buddu watwerabira bantu b'essingo watwerabira oyitangayo omwattu n'otujjukira so njjukira lwinakusanga erwakitula bambi luwandaba n'osanyuka nnyo okulagira abakuliraanyi bampa obukadde 10 naye olowooza bankumbya babbi abantu abo naye nze kopolo banneerabira dda ngezaako njogere tiyagaasi gwenfuna songa abakulu bammanyi bulungi n'omukulembeza mmanyi bulungi bambi pulezidenti muntu mulungi naye omuliraanya abange ninga ŋŋali Okay, mbalamusizaako ne mbakulisa mulimala Kafero Junior. Kafero Junior asooka ayingirewo. Soko yingirewo mutabani wange wonna nabagamba tuzaala abaana. Omulabye Olimba ate olinkoko oliseko koliki. nze Kafero Junior ebikuwa ebyo siri. Okay, Kafero Junior mbakulisa mu luyimba ninga ŋŋaali. Soko babuuzeeko. Amanya agange nze Kafero Alex Junior Kafero omuyimbi ayagala kadongo kamwa mulimu. Sembere lwaki osembeera mukadde wo sembera ddala wali alimu ayagala kadongo kamu mu musaayi anyonyogera n'okunyonyogera mbwongo kadongo kamu naye era nga nnyigirako ku bantu abanga lwaki nyimba ebintu by'abakadde muli yagala okumanya amakulu muli manya nti byakivubuka anti ebigambo by'obuwemu era bayimba biri mukaaga biggwayo nobanga okomyawo biri mukaaga kozi biri mukaaga okakasa ate waliwo kati kyetamanyi biri mukaaga okay Kafero Junior nga yakansoka empisewo bakaba bakama bange ono agambye nze Yahaya Mubanda kansala tubbe mu ndeeba antumirako Yowaana Kitandwe ebannanze mu busujju Yowaana Kitandwe bakutumiddeko bannanze mu busujju n'atumirako okay onagamba ateera nze Mulumba teacher Master Mulumba teacher olimba olundu kuweereza nnyo ndabira booli nabo bonna obamba kumenyere ku mannyo manyi kamera yaffe oba otulaba naffe tukulaba Mama Alani Betty Jime n'abalala mwebale nnyo okubeera ku Data TV program Ebina Kadonkamu Kafero Junior asenso okukola kale taata teacher wange ogamba otya tondogesa abantu ne bamvula jendi okay abantu jatu naaba tukamukyale semba buleeri nenje kambala nanizo gifukira ekizibu njagala nafuna mu butuuze twagala obukobbo wabufuna mudda obutuuze ate obuko najja kufuna buko bitambula mu mitendera sajja kufuna buko kubanga eri baaliyo eno kyaleeta ssente nyina ozifuna okay oluyimba ninga ŋŋaalirwa mwana mulenzi Kafero Junior oluyimba lwasookerako lwakumeka mu nnyimba zo olwo oluyimba lulinganga lwakuna lwaki wayimba oluyimba olukusinga obukulu wasinzira kuki oluyimba anti nze kenyini Kafero Junior nvaamu bintu bya kintu kikulu nze emyaka gyange gyemito wabula ebirowoozo bikulu waloteeko mu lyato nalituulamu ng'olagawo nga tugenda kukola era mbidongo anze njajja wange agisabbaana entuuma yakola hijja yali ya lyato ng'ennyonyi balina gye bagisanga eyo ne balinnya ate ne beeyongerayo emala ewala kakati embeera eyo ebidongo wabikubako mu mbeera y'okugenda ku mazzi olw'essese kalangala natambulako watambulako era omanye endongo bwemenya manyi oba tasasulira musaala mbimanyi nnyo ne mukufuna abantu badirivu nnyo batako wadde 10 mbimanyi nga zaalazewa nga abantu bayingiza expense yazitutte expense yani oyo omusajja njagala namulabako expense atola sente z'abakozi expense zagendedemu expense yazitutte okay Kafero Junior ennyimba weza video zimeka video kati ndi mu video nga 7 ziwezeza video 7 zenekakasa muyimbi ki yakusikiriza okuyimba buli omu ayina gwe yeegomberako abayimbi abansikiriza okuyimba bangi olwo tali omu okuyimba ko kikutiisa abantu abayimbi abansikiriza omuntu yenna nga aweza emyaka enkaaga okudda waggulu ali omu ku bansikiriza okuyimba omuntu nga aweza emyaka okudda waggulu nga muyimbi nkaaga okudda waggulu ali omu kwabo waba okka wansi wa 5 bwe nali nja saakwegomba nnyo wadde ng'olina ennyimba ennungi ezinyuma tuwe ku bigendererwa byo mu kuyimba n'ebirooto byo ebigendererwa byange natunuulira ng'abasajja bali bayimba message bajjeeko ekigere ku muliro nga baani Lord Fred Sebatta, Dani Mugula, Matia Luyima
Gwire Mukabe yakyayimiridde aleeta bwati bw'abanga akomya mukowa addayo bw'aleeta bwabulirwa bwe bali awo bannakakaawa bonabona baleeta bajjako ekigere balobodde otyo oba ebigambo bye byaggwayo oba ki bwenafe tukibabuuza tebakitubuulira. Kafeero Junior osanga mu group ki? Kafeero Junior ku ssaawa eno ayimiridde nga bw'ali wabula aliko manager we gwe bayita Mubiru Smart era nga Mubiru Smart alina enteekateeka alina ekibiina kye Eve Band kiwulirwa mu kamwa naye kiri mu kufumba ekyetaaga bayimbi baakyo anti ekyasuula music wa muwakadonka mugwe muyimba olaba nti ngenda kukuwa byokulabako bisatu. Omugenzi Kafeero bwe yafa kulabako neesaanawo Hama ne basudde bwe yafa Kabulada neesaanawo Kasozi bwe yafa eye eyalinga muyimbi naye ng'ateekawo ku bayimbi ekibiina kye kyatambula ebbanga ng'ateekawo abayimbi kuba yajja ateekawo abayimbi gurupu ye yatambula ebbanga ng'ateekawo abayimbi wadde yali amaze okufa abayimbi yatadde batambuza gurupu baamala kulemererwa. Lwaki ebibiina kati ebiriwo tebiteekawo bayimbi anti byabayimbi byabayimbi byammwe kati Kafeero Junior bw'okola ekibiina era omuntu wajja n'ambuuza mu butereevu Kafeero Junior alina ekibiina ngende nnyimbe mugamba bugambi kaanya naye ku byanfuna tolingiriza birala kubanga gwa muwandiise gwe olina eddembe okumugoba oba okumutuuzaako ettaffaali tasukka waawo waliyo n'ekyo embeera eyo baba tonnagiyitamu olina okwekwata kuba bw'oba togendanko mubivulu n'otasasulwa. Kafeero Junior olimba olwasookerako sooka otusine mu gitaawo akapeera katono nnyo gwe nga tosibyeko bino bimuteekako obukugu bweyongerako ate n'agamba ki bw'osinga omuntu ng'omukono aguwagisa ettamali mulekete omukyakalanya kuba yamanyi bw'ayita mu mbeera abantu beetamwadde ensi buli lunaku wakeera n'apakasa kyokka ofuna ssente balala nnyo jazikuma ku lusu ensi bweto twale ekiri ewuwo tekirine wa munno kyekindeesa Junior mbalengeze omunaku gw'adanga nvumanga nnyo abakazi bamaama beetunda lwaki bwe nakoze okunoonyereza naye bambi ne mbasonyiwa Joniwo omuwala omulamyago kitoleka kwetunda yambusa n'alyanga wo era kitwale ndi mutwe naye nga kitegeeza ensonga eyakuleeta obakolanga naawe gy'olina nganzeera kati ate lwera egibeebulaaya genzizakyo kulyenkulaakulana n'ebikopebwa kikuba enyiigo obutabyawula nabye ndi bajjawaye tegendwa dda yesiitume mbaka nti wange bandabire budde nnyaba olaba ensi bwentuno